era nze ndowooza nti singa tuteeka tusoosowaza ebyobulimi mu Uganda. Nakyaza ambasada wa Dubai nedda United Arab Emirates. Abantu bangi balowooza nti ensi bagiyita Dubai. Dubai saza ensi bagiyita United Arab Emirates. Ate nno beegatta wano juzi mu 1971 tebereza lwe beegatta ezo ensi zonna buli omu yali ku lwayo. Dubai yali yokka, Abu Dhabi, Sharjah biki ne beegatta mu 71. Naye ambasada owa Uganda omubaka yajja n'andaba n'aŋŋamba nti embuzi za wano embuzi goats embuzi nti bwe bazirya bo abavudde mu UAE nti ziwoomanga embuzi zaabwe zikulira mu ddungu tebamanyi na kumanya lwakiriwo ekityo. N'aŋŋamba osobola okukola enteekateeka ne tugulanga embuzi 50,000 okuva wano buli wiiki nga supply akuna. Embuzi gye ziri naye onoozikuŋŋaanya otya? Kubanga oteekawo enkola ekuŋŋaanya embuzi ezo. Okusooka bo balondoola omutindo balina ozikebera balina okukola. Kati gavumenti singa ejja negamba nti bannaaye mulunde embuzi tugenda zigula omuntu muzireetenga twagala mulunde zijja kuba kikula kino era enkwaso zaazo zijja kuleetebwa ku ggombolola ebukoto buli lwa bbalaza. Ku lwokusatu muzikuŋŋaanye mu katale ekyawaggoonya buli lwakusatu muleete embuzi ezo tuzipime omusawo azikebere tuziteeke ku loole tuzireete. Bisoboka. Kati olaba amata buli kabuga bw'ogenda eyo nabadde eyo lwanya mahembe kiri eyo mu Ibanda Mwankole. Obubuga buyina zino zibayita cooling bazita coolers ne bw'okama amata genkana akagiraasi kano ogenda n'ogatunda luli loole zaagendanga mu bali abalina lita 400. Oyitayinza kuvuga loole najja n'omuteeramu kano akagiraasi omulala n'akacupa naye kati kukuula buli ayina bakebera kimu wataddemu amazzi tebaagala kugaleeta nga bwagakamye bagakebera nga bayiwa mu kukuula. Kati ow'ebiroole ajjaawo kukuula ekyo kiyambye abalimi abalunzi. Kati n'obulimi n'obulunzi buno obulala obw'embuzi obw'ebisolo ebirala singa ogamba nti emasaka mulima nnanansi zijja kukuŋŋaanyizibwa ekabonera buli lwa bbalaza. Emawogola mulima kino eggomba ntangawuuzi. Enteekateeka neekolebwa. Mukulu wange yagenda n'alima obutunda ekasanje ewaffe n'abutwala emasaka. Emasaka yavaayo kumpi ng'alinga mubbi nga kiki anti kaakati bwabutuusa emasaka bali mu kibuga awo balina akakundi kaabwe tosobola kuva eri nti gwoleete oguze bano ab'emidaala obutunda bwe balina abaabwe bagamba obutunda situbwagala obutunda boogera ebintu bingi tosobola nagenda wadde wane katwe oba ekibuye nomala gatwaleyo ebirime. Waliwo enkola gye bagoberera abo wakati babaita ba middlemen balina ofunako. Kaakati ye yagenda yaguze bamuga nti obutunda bwe teri abwagala bufu ne bamugamba ate tobuleka wano kubanga bujja kufuuka kasasiro. Omanyi nti obutunda bwe bamugamba n'asasula ow'emmotoka n'amugamba gufunawo obusuula nadduka alinga mubbi. Naye tewaliiwo mu luzungu marketing mechanism tewali. Naye bwe tuba ne marketing mechanism kyovala tufaayo nnyo ku mmwanyi. Twatandise ne kampuni Mmwanyi Terimba Limited. Naffe twagala tuyingira akatale k'emmwanyi. Abantu bamanyi wo baleeta emmwanyi. Bamanyi nti oba n'eddembe oyagala ziguza gundi zimuguze oba oyagala ziguza kampuni y'Obwakabaka giguze kampuni y'Obwakabaka. Tubeere naffe mu katale kyongera amaanyi mu mmwanyi zino. Ebyo byanditonzeewo emirimu miyitirivu mbadde nkubuulira eky'embuzi. Singa enkola eyo etandise bantu bameka bayinza okufuna emirimu okutaasa bano abaana b'ogamba abagenda eyo mu nsi z'Abawarabu nawa okubonaabonera eyo. Naye abantu basaana kuggwamu ssuubi. Omuganda agamba nti bweyinda si bwetonya.